abali omupulira bulungi ate bali ku kizimbe eyo. People power, our power. Baganda bange mwenna bwe tusisinkanye wano mu Buganda olwaleero nsanyuse nnyo okubalaba. Njagala okubalamusa mu linnya ly'Abannayuganda bonna gye tubadde tutabaalira ennaku eziyise. Njagala okubalamusa baganda bange mwenna mwebalire ddala. Abasinga obungi mutambudde kuva Kampala paka wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga sirina kye naayogedde baganda bange, njagala okusooka okussa ekitiibwa mu linnya era ne mu memole y'abataata baffe ne bamama abo abaatokomoka nga Museveni ajja mu buyinza, abo abaazikibwa mu ntaana ezitamanyiddwa, abatamanyiddwako mayitire. Njagala nnyo okussa ekitiibwa mu abo abaafa wakati wa 8 ne 86 nga Museveni agezaako okufuuka pulezidenti. Njagala n'okussa ekitiibwa mu abo abaze batemulwa mu myaka emitono egyakayita. Omwo nga bwe muli Yasini Kawuma yali driver wange gwe batemula nga bagezaako okunzita. Omwo nga bwe muli mwannyinaffe Rita Nabukenya gwe batemula. Omwo nga mwe muli muganda waffe Akimu Sekamwa bamutomerera awo bombo, emmotoka ya poliisi nemuyitako n'afa, n'abalala bangi nnyo. Njagala okussa ekitiibwa mu Olivia Lutaaya, omwana omuwala, maama w'obwana obuwala obuto, ali mu kkomera paka olwaleero awatali musango kubanga yanyiiza Museveni ng'awagidde Kyagulanyi. Njagala okussa ekitiibwa mu muganda waffe Kalanzi, muganda waffe Jamshidi, muganda waffe Machete Yasini n'abalala bangi abali mu makomera olwaleero nga tewali musango. Njogera bino mu linnya lyammwe ne bwe muba temumpulira mmanyi nti emyoyo gyammwe gisiima obubaka bwentuusa eri baganda baffe. Olunaku lwaleero baganda bange, njagala n'okwongera okussa ekitiibwa mu abo abaatemulwa Museveni akagenderere nga mwe muli ne kitaffe omugenzi Andrew Lutakome Kayiira. Tukyabajjukira, tubalowoozaako era tubaagala. Ndi musanyufu nno nti olwaleero lwensoose okufuna omukisa okuva mu kulonda okwogera nammwe. Tubadde tutambula mu bitundu bingi naye nsanyuse ndi mu kwogera nammwe baganda bannange wano ewaffe mu Buganda. Ndi musanyufu nti bino byenjogera mbyogera mu lulimi lwammwe lwe mutegeera obulungi mwe baganda bakuno. Ndi musanyufu kubanga Mandela yagamba oba oyagala okwogera n'obwongo bw'omuntu yogera olulimi lwategeera, naye bw'oba oyagala okwogera n'omwoyo gwe yogera olulimi lw'abajjajjabe. Ndi musanyufu nti njogera nammwe abaana ba Nakalama, mwe abaana ba Kintu, mwe abazzukulu ba Nnambi. Mu kaseera kano mu byafaayo kinkakatako okubabulira amazima, kitukakatako okugambagana amazima baganda bange. Kinkakatako obatulwa mu maaso ne mbabulira ekituufu nga bwe kiri mu abaana ba Nnambi, kubanga simanyi nti tunafuna ebiseera bingi oba emikisa mingi okwogera bino ebigambo. Njogera nammwe nga baganda bange, njogera nammwe ng'abooluganda, njogera nammwe ng'abazzukulu ba Kintu. Era njagala bino bye mbagamba mubibuulirize, mubirikodinge, ate mubitambuze, mubituuse ku bonna bonna besobodde kubeera nabo olwaleero. Olwaleero tuzze wano oluvannyuma lw'okutabaala eggwanga lyonna. Eno tuwa yatandikira Mbalala mu Ankole, bwe twavaayo ne tugenda e Fort Portal mu Tooro, bwe twavaayo ne tugenda e Kaseese mu Lwenzori mu Bakonzo, bwe twavaayo ne tudda e Kabaale mu Bakiga, bwe twavaayo ne tudda e Mayuge mu Busoga, bwe twavuddeyo ne tugenda e Busia mu Bukedi, era bwe twavuddeyo ne tugenda e Mbaale mu Bagisu. Olunaku lwajjo twabadde Lira mu Lango. Mwenna mwazze mulaba ebigenda mu maaso, mwalabye engeri gye batwaniriza, mwalabye engeri gye baniriza obubaka obw'enkyukakyuka, obubaka obw'okwenunula. Ekyo kyayongedde n'okulaga Museveni n'abo abamulya mu ngalo
nti bye boogera byabwewusa nti enkyukakyuka bajagala mu Buganda bokka. Mwalabye eggwanga lyonna lyonna kye ligamba. Olw'ensonga eyo baganda bange olwaleero neetise obubaka buno nga buba mu Ankole, obubaka buno nga buba e Rwenzururu, obubaka buno nga buba mu Bakiga, obubaka buno nga buba mu Basoga, nga buba mu Balango, nga buba mu Uganda yonna. Mbwetise nga mbuleetedde mmwe abaganda bakuno. Nti buli kitundu kya Uganda kyakoowa dda kyemalira Museveni, kyakoowa dda okunyigirizibwa era kyagala nkyukakyuka ate bakyagala kati. Tebaŋŋambye bugambi wabula baavuddeyo ne bayimirira ku magulu gaabwe era mwenna mwabalabye nga bonna balaga bakoye era baagala nkyukakyuka era bagirindidde ebbanga ddene. Baganda bange nga bwenna bwe mmanyi nti Museveni asobodde okutuufuka emyaka gye ne gikunukiriza 40 ng'akozesa akakodyo aka divide and rule oba okutwawulayawula mu mawanga n'ebifaanana ng'ebyo. Naye nnyina essanyu okubategeeza nti eggwanga lyonna kati lyegasse n'ekigendererwa kimu kya kugoba Museveni ne babbi banne. Olunaku lwa leero njogera gye muli n'esirishuwa nti Museveni n'obutiitiizi bwe bananzikiriza okutabaala eggwanga okutuuka mu bitundu eby'enjawulo. Mujjukira nti nga twakatandika okutambula eggwanga bayita mwana omusajja we omufere gwe bayita Kulaije ne batandika okuteekawo ebiwaanyi bya bbomu nga bbomu ezo baziteeka mu Kampala na Wakiso n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ekyo kyafaananyeko ne mu kampeyini bwe batulemesa okugenda e Masaka n'okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, kubanga kino kye mulaze mu Luweero kisobola okulabika mu buli kitundu kya Buganda wonna. N'olw'ensonga eyo manyi bulungi nnyo tibateekateeka ogesaako okunnemesa okutuuka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. N'olw'ensonga eyo nsazeewo okozesa omukisa guno nga nnyimiridde wano e Luweero, nga nnyimiridde ku musaayi ne ku magumba g'abakitaffe ne bannyaffe ne baganda baffe, nga nnyimiridde wamu nammwe abakulu abaaliwo mmwe mwaleeta Museveni nammwe abato abaaliwo. Njagala okwogera si n'abantu b'e Luweero bokka, wabula njagala okwogera n'abantu ba Buganda yonna. Abantu b'e Luweero mmwe mwaleeta Museveni, naye ate okutwalizaamu abantu ba Buganda mmwe mwaleeta Museveni. Bakiŋŋambye nga n'abamu bakinnangira ti mwe Abaganda mmwe mwaleeta Museveni ate nga bambulira mazima. Naye tebakomyawo ne baŋŋamba ate era mwe Abaganda yemma Museveni basinze okukozesa okulemera mu buyinza ng'anyigiriza bannammwe. Kale nno wadde tuli wano bulemeezi ba ssebo ne bannyabo, njagala okwogera n'Abaganda bonna mu buli ssaza lya Buganda yonna. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buddu ewava Matayasi Mpuuga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buluuli, Abaganda abali e Busiro. Njagala okwogera n'Abaganda abali mu Busujju. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Butambala ewa Muwanga Kibumbi. Njagala buno obubaka butuuke ku Baganda abali e Buvuma ku Lukalu ne mu Bizinga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buweekula, Abaganda abali e Kabola. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Kooki ewa Jjajjange City Center mu gye yeebase. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Kyaggwe Namboze gy'ava. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Mawogola. Buno obubaka njagala obusindikira Abaganda abali e Mawokota Jjajjange Walakira gye yeebase. Njagala buno obubaka mbusindikira Abaganda abali e Ssese mu Bizinga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Singo Abembogo gye tusibuka Jjajjange Kayira gy'atudde e Mugulu. Njagala buno obubaka bugende eri Abaganda abali e Kyaddondo gye mpangalira. Njagala buno obubaka butuuke eri Abaganda abali e Gomba kitange gye yeebase. Njagala okwogera n'Abaganda bonna mu Buganda. Mbamanyi nti mugoberera era muwuliriza. Nsaba buno obubaka bubatuukeko Baganda bange mwenna. Obubaka bwange obwaleero njagala mbatuukeko so that singa bannemesa okubatuukako, singa amagye gonna gannemesa okutuuka eyo, message gye njagala obatuusaako njagala mbeere nga mugifunye.
ate bwe nasala amagezi nga bengenda okusala amagezi nga kibanda okubatuukako njagala ziremu zibagambe oli ku Map Media TV. Kugenda mu maaso nga nziriŋŋana obubaka buno, nja kugenda mu maaso bino ebigambo nga mbibagamba nga bwe mbigambe bannayuganda abalala bonna paka bwe mulikula amaaso bino ebigambo ne tubijja mu bigambo ne tubiteeka mu bikolwa. Baganda bannange yeffe twaleeta Museveni naye bwanyipeka anyigiriza buli muntu n'olwensonga ekitukakatako nga bwe twakulembera mu kaweefube w'okuleeta nakyemalira Museveni kitukakatako era tulina ebbanja mu Uganda okulembera kaweefube ow'okutwala Museveni. Mu mwezi gwa Desemba 1980 waliwo okulonda wano. Okulonda okwo kwali wakati wa Dr. Paul Kawanga Semogerere ne Dr. Milton Obote ne bakandidate abalala abatono. Mwabo mwe mwali ne Museveni. In fact Museveni ye yali Katumba Oye owa 1980. Teyafuna yadde 2% eyakalulu. Naye okulonderwa gwa n'agamba tibamubbye akalulu era n'atandika olutalo. Kaindo Tampire gye buvuddeko nga baziika Adonia Tiberondwa e Bushenyi yajja kubanga baagedde ebisakiro tebakyatema kwogera mazima. Kaindo Tampire yajja n'ayogera mazima tibayambalanga yunifoomu z'Obote ne bajja muno mu Luweero ne batemula bataata baffe ne maama baffe ne balepinga abakazi ne babba ebintu byaffe ne batta abantu baffe ne batulaga nti Obote yabase era twanyiiga bakitaffe ne banyaffe banyiiga ne bawagira Museveni kubanga baali bali convince baali balimbiddwa nti Obote yassa abantu be. Twabawagira twabeegattako era olutalo lwagenda okuggwa ng'Abaganda ba kuno 50,000 balusuddemu akaba. Nkiddamu olutalo lwagenda okuggwa ng'Abaganda ba kuno 50,000 kitundutundu kya miliyoni nga balusuddemu akaba. Wano e Nakaseke akabanga katono nnyo okuva wano bw'oba ogenzeeyo ojja kulaba entaana eziri open. Obuwangwa b'abataata baffe ne maama baffe businisa amannyo buli kungulu tebafunanga na chansi kuzikibwa mu kitiibwa oluvannyuma lw'emyaka 40. Bw'ogende Nakaseke na buli wonna wano mu Luweero ne mu Kasana ne mu Triangle yonna yonna abaana paka kati babeera balima ne batema ku magumba ne batema ku buwanga. Ekyo Museveni kyatukola naye atusasudde atya? Museveni yasasula atya Abaganda ba kuno? Atugobye ku mataka gaffe gonna n'ageddiza ye n'abantu be. Anyoomye n'akkakkanya n'azalawo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Era mmwe mwenna lwe mwasembayo okuwulira Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera yakyogerako n'agamba talina buyinza, obuyinza bwe baabuwamba. Ssaabasajja muntu mulamu mukulembeze abeera kamu ayinza okubutayogera byonna bimalayo naye nze ndi mubanda wa Kabaka byonna mbyogera bimalayo. Oli ku Map Media TV. Batambula nga Baganda bakuno mulaga Museveni ekkubo banadduli nga bamulambuza gy'anayita tetwamanya tiye yali ali mu kulaba amataka malungi g'anabba ng'afunye obuyinza. Olunaku lwaleero Muganda wa kuno bamukakkanyiza era ekigambo Muganda kyafuuka kibumu wano mu Buganda. Nkiddamu ekigambo Muganda kyafuuka kibumu wano mu Buganda. Museveni buli entakera abeera tuwoninga tenga Abaganda yakali abeewaabwe. Abo bonna abagezaangako okwogera amazima babatiisatiisanga babavuwazanga babawambangako ebintu byabwe abalala ne bamaliriza nga babase. Abasajja ba kuno abaali nga bagagga bamulwana bawava munno
baaki Kigundu babawambako mabanka gaabwe ne bamaliza nga babaseno batta ennaku ntono eziyise mukadde waffe Hussein Kyanjo yaziikibwa naye mwenna mumanyi nti yattibwa buttibwa yakyogera nga mulamu era tukyogera ng'amaze okufa. Olunaku lwaleero wano wenyimiridde twandibadde tuyimiriddewo ne muganda wange Jakana Nadduli. Naye bamuwamba ne bamutulugunya ne bamala ne bamutta. Sheikh Nomuzaata bamutta, Bishop Cyprian Kizito Lwanga bamutta, Bishop Jana Lwanga bamutta, Jeno Kasirye Gwanga bamutta. Bangi bonna bonna babatta okulonda kwa 2020 tekunnagwa obanga kugenda maaso obanga kwakaggwa. Bonna bafiira mu ngeri etategerekeka. Bangi nnyo bano bemenyeko be batono baganda bange. Naye njagadde obbalaga nti Museveni agenza atirimula abantu baffe abamu abatta mu kyama abalala n'abatta mu lwatu. Kakati nga Sheikh Kirevu bo tebyalimu nakwekweka bamujja muzikiti wali ne bamufukamiza ano ne bamukuba amasasi mutwe ne bamutta. Museveni bwatu basasudde abaganda bakuno. Enkumi n'enkumi z'abaganda baffe naddala wano mu Buganda batuwagidde ekutali musango babakwata ne bababuzaawo abalala bali mu makomera abalala paka kati tetumanyi gye bali. Museveni bwatyo basasudde omuganda wa kuno. Bajjajjaffe bagereesanga nti Sserwajja okwoota akira nnyinimu entannama, naye Museveni weerimba toyinza kusinga nnyinimu ntannama. Bajjajjaffe bagereesanga nti gwoyeegere. Museveni yasalawo otusambye eggere naye ate tuli bangi okusinga ssebo era nkugamba tiweerimba. Bajja wano n'amagato gaabwe n'obusaati nga buyulise. Bangi kuba tebalina wadde underwear ey'okubiri. Naye olunaku lwaleero lwe bannannyini ba buli kintu wano ku ttaka ly'abajjajjaffe kati bo balina mayiro na mayiro z'amataka. Muganda waffe onebona olutamaguzi musajja ki gye twagenda wali e Nakaseke bwe baasenda ku ttaka lye. Muzeeyi w'ekimegeredde Muzeeyi Mugambwa bamuwamba ku ttaka lye ne bamutulugunya. Muzeeyi Mugambwa yafudde olunaku lw'eggulu era agenda kuziikibwa nkya. Afudde tafunye bwenkanya naye abo be batono ennyo ku bangi abanyegeddwako ettaka lyabwe abagobeddwa ku mataka gaabwe wano mu Buganda. Museveni bwatyo basasudde abaganda ba kuno. Be bannannyini ba buli kimu, be bannannyini mataka ga kuno, be bannannyini zi woteeri. Kati ebirombe bya golodi emubende na wonna wonna mu Buganda byabwe be bannannyini baabyo. Be batunda embaawo za kuno be bannannyini mafuta. Badde buli kimu baganda bange. Baveterani abalwananga nabo be bayitanga bakisaati ababatambuzanga obbalambuza n'obbalaga amakubo kubanga bo baali bagwira tebaali bakuno baali tebamanyi makubo. Kati kagulupu akatono we kati ke kanannyini kawano. Kagulupu akatono we kati katufuula baddu ku ttaka ly'abajjajjaffe. Kinkakatako okukibagamba baganda bange kubanga saagala kubeera politically correct. Njagala kubabulira amazima kuba kinkakatako bajjajjaffe tebali tusonyiwa bwe tutagambagana mazima. Banneerimba bwe basumika luno olubugo nenzija luno netandika okwogera ebibawoomerera kubanga bibigenda obbasanyusa. Sigenda bibabulira yenze mitembo njababulira amazima nga bwe nyina okukabagana. Abasajja abajja nga beegonza ne tubasembeza ne tubayamba kati be bannannyini ba buli kimu. Baganda baffe ennaku yabaluma ne bagenda ku nnyanja bavube naye kaakati ne ku nnyanja baagibagobako. Mulaba mu vidiyo ku TikTok ng'abaana ba Buganda babasuula mu nnyanja y'abajjajjaabwe kubanga Museveni n'Abachina beddiza ennyanja Nalubaale, beddiza ennyanja Kyoga.
bediza amayanja gonna si wano mu Buganda wokka ne Busoga ne Mulango mu Uganda yonna. Ekyennaku ekisingira ddala baganda bange nti bakozesa abamu ku ffe abatono be basuulira obukunkumuka ne babakozesa okunyigiriza ffe baganda baabwe. Muzze mubalaba abalemesa enkyukakyuka baganda bannaffe. Museveni amakinga sure pikinga muganda munno bw'aba tamupikinze mu bakulembeze ba ddiini ajja mupika ajja mulonda mu bakulembeze bannono, bw'atamulonda mu bakulembeze bannono ajja mulonda mu bayimbi, bw'atamujja mu bayimbi ajja mulonda naye ajja kumakinga sure afuna muganda munno kuba bamanyi bali tojja bakkiriza ne muganda munno bajja ng'anafuya omulamwa okugenda okutaasa gwe kyangu nnyo okubiyimba nokkiriza naddala nga bakwaddeyo obusente butonotono naddala nga bamaze okwabuwaza kyanaku nnyo. N'olw'ensonga eyo baganda bange ko ani yatuloga abaganda bakuno bwabaawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufuuka. Olunaku lwaleero saze wano kola campaign. Olunaku lwaleero saze wano basaba bululu kuba mwanonda dda mwapadde obululu era njogera nammwe nga pulezidenti wa Uganda omujuvu. Nkiddamu njogera nammwe nga pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu. Museveni nga bwe yawamba obuyinza mu 86 bwe yawambye obuyinza mu 2021. Ensonga endese wano bannange tetuze basaba bululu, nzize kubasisimula, nzize kubazuukusa, nzize kukatiriza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasembayo bawa nti temubongoota. Nzize bazuukusa, nzize kola ki? Nzize bazuukusa. Uganda zukuka bambi, zukuka bambi, gamba muno zukuka, gamba muno zukuka, gamba muno zukuka. Baganda bange ekiseera kituuse ffe ng'omugigi tukole kye tulina okukola. Kiri mu byafaayo nti abaganda bakuno muli bantu bambavu, mulina courage, mulina obuvumu, ate mulina n'ekisa kyannaku ky'abantu betukoledde ekisa ate bazalayo ekisa kyaffe, banyomye ekisa kyaffe ne bakifuula obunafu. Mbasaba olunaku lwaleero ekyo kikome. Mbasaba nammwe munyigeeko kuba atanyiga abeera mu ki? Atanyiga abeera mu ki? Ekiseera kituuse baganda bange tukulemberemu nga bwe twakulemberamu okuleeta Museveni, tukulemberemu Museveni ne bayekera banne batuviire tubeere mu nsi yaffe nga tweyagaliramu. Kusanga batuwamba ensi yaffe bagifuula yakutuluka musaayi. Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga agetolodde ensi yonna. Uganda yafuuka ekyenyinyolwa basebo ne banyabo, ate nammwe mukimanyi emisolo gye babigika abantu naye nga tetulaba kyegikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvunda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka. Gavumenti ya Museveni bakanya kugamba timunyweze emisipi gyammwe, bo emisipi gyabwe nga bagaziya negaziye. Abantu baffe bali mu kubona naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteeri, bali mu kweyagalira misolo gyaffe, bali mu kukuza zi birthday. Olunaku lwaleero Museveni akozeseza biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday. Bw'aba takuza ye ey'emyaka 80 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwa gwabwe. Oli ku Map Media TV. Bannakacwa, bannanyonga, bannanfuka, bannamagembe bali mu batundanga abaddu kati babakyusa n'erinnya babayita bakadaama, bali mu kubonaabona mu nsi z'Abawalabu.
batuusibwako buli kigolobero bakomerawo mu zibokisi buli lunaku waakiri emirambo 4 oba 5 girandingawo entebe tebaagala byogerako tebaagala bifulumu mawulire kubanga kyonoona bizinesi yaabwe kati batandika ne bizinesi empya babatwala ne babatundamu ensigo olowooza ogenze kufuna mulimu kumbe eyakutunulira alaba ensigo gyagenda okufuna sente ze alaba ekibumba kyagenda okufunamu sente ze n'ebirala ebifaanana bwe bityo Museveni bw'atyo asasudde abakanda bakuno ebyo byonna twandibadde tulowooza sobola obbigumira kubanga buli kirimba kimala ne kikka naye ate zinsinga okukyankalanya obwongo kwe kulaba nti ate Museveni taswala agezaako kati ate kutuka kateekako guno gutabani gwe guwaddanga gunagwo gutukulembera abaganda bakuno ani yatuloka bwaba we yatuloka mu mugambe eddogo ligenda kufuluka olunaku olwaleero Museveni alowooza gyagenda kuzimba obwakabaka bwe wano ku ttaka ly'abajjajjaffe ng'alizimba ku magumba g'abakitaffe n'ennyaffe ekyo kikafuuwe omugwira okumanyirira ku ttaka ly'abajjajjaffe kikafuuwe Museveni tikikinalako mukimanyi bulungi nnyo nti bakitaffe ne banyaffe balowooza nti beegatta ku Museveni nga balwanirira demokrasi nga balwanirira enfuga ennungi nga balwanirira eddembe ly'obuntu naye nga Museveni yalina pulaani ye yakutufuga emyaka 5 bwe twamugondezaamu kati alowooza agenda tufuga emyaka 10 kikafuuwe bw'otunuulira luli nali ndaba bamuzeeyi Nadduli abaamuleeta ng'ate be basinza omuwaana kitange Muzeeyi Nadduli nayogerakoko naye mwamuwulira si wanjawulo Muzeeyi Nadduli byayogera ne Katumba Wamala byayogera Katumba Wamala byayogera ne Mwanyinaze Nabbanja byayogera abaganda bakunani abaloka ne babatira abantu bammwe Katumba Wamala ayita ku lugwanyi Nadduli bamutira omwana abaganda bakunani abaloka mwe basajja mwena mu bakazi mu abakulu mubanga mulaba ebiseera byammwe bye musigaza ku nsi bitono nnyo nga munatera okufa fe tukyali kuno ebiseera binene tetugenda kubeera baddu oyo mugwira gwe mwaleeta kubanga mwabawadde obukunkumuka kikafuuwe bino kubanga tewali agenda bibagamba baganda bange bino mbibagamba kubanga bafuba nnyo 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 okumakinga sure eno message tebatuukako ze bagezaako nnyo okuva mu kulonda nga ne bangenda mu kyaki faaza bajja ne bamutiisatiisa ne bagamba twogere erinnya Kyagulanyi nga ne bwembeera ku lediyo mwe abaganda bakuno mwakampulira ku lediyo yaffe emirundi emeka nze siri muganda manyi kumwe bangi mwewuunya kisobose kikyaffe okutambula nga Museveni tatukubye masasi bwe twasemba yogezako okutambula mu ggwanga yatta bannaffe nakyo nja kibanyonyola newankubadde Museveni akozesa abaganda bannaffe okumabalamu amaanyi buli wenfuluma eggwanga bagamba amulaba Kyagulanyi ali mu kweyagala abalimbalima nti ali mu swago mbeera nkola era byembadde nga nkola bye bino Museveni mu Novemba 2020 yatemula baganda baffe abasukka 15 bwate bwe yalinga akola yatemula mu 99 yatemula mu 2009 yatemula abantu ba Kabaka baali bagenda e Kayunga mu 2016 yatemula abantu b'omusinga naye n'amusiba naye Museveni teyamanya nti nze Kyagulanyi nali wanjawulomu era bwe yamala okutemula abantu baffe twawalawala Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne ne tubatwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court eyo ekooti ewuuzesa bakalintalo Saddam gye baamutwala Taylor gye baamutwala Bashir gye bamutwala Museveni agimanyi Museveni emundu zakozesa ne sente zakozesa okulirira abantu n'okutemula abantu n'emundu zagula abo abagwira be bazimuwa kati nagenda mu kooti yabe yennyini ate nabo olumu babeera bankwe kubanga be basapootinga aba dictator oyo Museveni yatunda buli kimu
yewola sente ku basungu sente gw'omwana n'omuzukulu gwogenda ozisasula wetwogera olunaku lwaleero buli munnayuganda oba wa lunaku lumu oba wa mwaka gumu abanjibwa miliyoni 2 nkidamu gwe ali wano olwaleero obanjibwa miliyoni 2 tekigoma kugwe n'akaakaana akawala akato kabanjibwa miliyoni 2 bebi bakubanja miliyoni 2 n'omwana gwezaala leero bamubanja miliyoni 2 ekyo kyandibadde kibakabya n'obakabya sente ezo zeewolebwa Museveni ng'atalayo ffe bateekayo ng'omusingo kakati twagenda mu International Criminal Court Museveni buli byakolanga twalinga tubirikodinga era waliyo firimu empya gye twafulumiza eri mu kutabaala ensi yonna wano tennatuukawo naye namwe mujja giraba kubanga eri ku Netflix eri ku buli channel yonna yonna eri nakugambye nze ndi international gwe Museveni tolina kyeyinza kuŋŋamba kakati twatwala Museveni mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court era nyina essanyu opategeeza nti essaawa yonna ekiwandiiko kibakumpimi kisobola okuyita nga Museveni tasobola yadde n'ogenda e Kenya ate kirungi nnyo kubanga bavunziza Uganda mubalaba bafiira bweru bw'aba tafiiridde Itale afiira Take bw'aba tafiiridde Take afiira UK bw'aba tafiiridde UK afiira America kati twagala tubasibeko nati nga talina wayinza kuyita twagala Museveni bw'alwala si azeeyise si avunze twagala agende mu malwaliro ga wano Museveni bwe twamutudde mu kooti y'ensi yonna Museveni firimu bwe twagiraza ensi yonna bwe twatuukiridde abakulembeze b'ensi yonna abo bamuwola sente abo bamuyamba nga n'ennyonyi zagezaako okutiisatiisa abantu bwe bajjako switch eri wano tesobola kusituka so bwe twamutudde mu kooti y'ensi yonna yensonga lwaki mulaba tulina kalemberemba akatono yensonga lwaki tusobola okutambula mu bantu baffe yensonga lwaki mulaba tusobola okwogera nammwe yensonga lwaki nawulidde nga bagezaako okuyiiya buli nga bajja batukuba bukubi tebannyonnyola naye kati bakyabukuta bayiiya ekibooziboozi bagamba nti ate waliwo zibbomu bwe bazitega bwe bazitegulula bwe bazitega bwe bazitegulula ebifo bye bategamu bye bakyali baabwe bwe bazijjamu mutabani wa Museveni bwe yadde atambulanga saalaba ku zibbomu ye Museveni bw'atambulanga bwe tetulaba zibbomu guma musajja mukulu kati gakubugumye guma oli ku Map Media TV ne Map Kabwejombera okubategeeza baganda bange toluvannyuma lw'ebbagamba bino nzize okubaleetera obubaka obw'enjawulo okubagamba nti essuubi lyonna lyonna wadde Museveni tumutute mu kooti y'ensi yonna era wadde bajja muteekako ekibaluwa kibakumpumi wadde Museveni tugambye amawanga gonna gamusaleko obuyambi kuba sente babanzibe nga bwe babeeza covid essuubi lirimu mmwe abantu nze nsobola tiimu yange naye essuubi lirimu mmwe essuubi teriri mu makooti essuubi teriri mu bano ba MP bakina meeya baani essuubi lirimu mmwe bano jasi boogezi bano ba MP bameeya bakansala omulimu gwabwe kubogerera amazima kwogera bino ebituufu nga babyogera ku rediyo nga babyogera ku TV nga babyogera mu paliyamenti yaabwe kati yafuuka ekisasalala kubanga Museveni yagiteeka mu nsawo bw'ati ndi wano okubategeeza nti okugoba Museveni essuubi lirimu mmwe muzzemu mulaba tinaabakulembeze be mulonda abamu amanyi obbagula eitha ne basirika oba ne bakyukira ddala ne batandika kuwagira ebyo ebikyamu ndi wano mbategeeza nti tewali muntu mulala agenda kukyusa bulamu bwammwe baganda bange okuggyako mmwe mulina okulembera mubakulembere babagoberere yemma mwe tulinamu essuubi mwekolemu omulimu kubanga kino mukisobola njagala okubategeeza ti nga bwe muzze wano abangi oba nga bwe muli wano amazima ga Katonda musugulu Museveni tasobola tutta ffenna n'atumalawo tasobola yadde okuttako bantu 100 oba 2 oledere yatta abasukka mu 150 bakyamulaalidde mu bulago bwe bati so ndi wano okubabuulira baganda bange nti mmwe mulina obuyinza
obuyinza temulina kummwe mwekka naye nze mbagamba mubuyina ne kubakulembeze kuba mmwe mwabalonda. Omukulembeze yenna gwe mulaba nga atandise okukyusakyusa obulimi bwe temuninda bagamba mugobe gasiya. Mubalina bangi nnyo abazze nga babagamba bali ku opposition kuba bagamba balonde. Olutuuka gye batuuka nga bakyuka nga batandika kuwagira Nakyemalira oba mutabani we waddanga. Naye njagala bategeeza muyina obuyinza. Mwe musobola obuyinza okutwala mu ngalo zammwe ttaano mwe abantu ababalonda. Kikakata kummwe omuntu yenna nga mwe musitula ayinza okuba munnabyabufuzi, ayinza okuba omusawo, ayinza okuba omusuubuzi, ayinza okuba omuyimbi, ayinza okubeera kyonna naye bwakeera ku makya n'abanga gwe bakozesa okubakumira mu buddo. Mwe muyina eddembe okumuyisa ng'omulabe kubanga yoyo omulabe wammwe nnamba emu. Omusajja omu omugezi Malcolm X yatugamba nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu we okujjako gwe ng'omuwadde olukusa. Mbasaba temubawa lukusa. Mbasaba temubawa lukusa. Museveni asobola okugula bannabyabufuzi, asobola okugula abantu betussamu ekitiibwa, asobola okugula bannaddiini, asobola n'okugula abataka. Mwalabye abataka abamu Museveni bagezaako okugula okuyisa olugaayi mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, naye Museveni weerimba akaalo ka Buganda kadda toyinza kasobola nkikulayirira. Baganda bange njagala okubakyajinga olunaku lwa leero okutandika kati okukola ebikolwa ebyenjawulo ebinafuya oluvannyuma bibuunike gavumenti ya Museveni eno. Kiri mu mateeka, kikkirizibwa. Okwekalakasa kuli mu mateeka. Nkiddamu, okwekalakasa kuli mu mateeka. Sinnabagambako okubeera violent, ffe tuli violent era mbadde nga mbagamba mbeere non-violent, naye ate sirina buyinza bugaana muntu yenna kweranako mu ngeri yonna gy'asobola okwetaggululako abatemu bano. Museveni bwe yali ajja wano yakozesa mmundu. Wano tuli Luweero, so nze sirina buyinza kubagaana kweranako mu ngeri yonna. Omwogezi omu yagamba the violence is not our option, it is just imposed on us by our oppressors. Fe tuli non-violent era I'm preaching a non-violent era mbagamba mbeere baddembe, naye ekiseera kigenda kutuuka nga sikyalina moral authority kubagaana kwerwanako mu ngeri gye musobola kwerwanako. Ekigendererwa kyaffe kubeera na ddembe lyaffe, ekigendererwa kyaffe kubeera abantu, ekigendererwa kyaffe kubeera free, era ekyo tugenda kifuna nga tukozesa embeera yonna na buli kakodyo konna akeetaagisa. Njagala baganda bange okubategeeza nti abo abapoliisi n'abasirikale be mulaba nabo banyigirizibwa era byenjogera babiwulira, era abatono abantuukirira bagamba Bobi tulina mmwe mutulwanirire, kubanga ebiseera ebimu babakubana nnyo musobole okunyiigamu ekyabwe naye mukyaganye okwekyawa. Abantu ba Buganda yemwe muli ku soosi, yemwe muli ku kyoto. Bwe nabadde Busoga babijirwa baŋŋambe naye lwaki temutwazika mu Buganda ne tubayo okujjako Nakyemalira ne tubaddiza Buganda yammwe. Bwe nabadde Erira baŋŋambye mu Abaganda lwaki omusajja ali wali kumpi kibajjako ki? Omusajja zenga atutta bwe yali ajja yatutta emitwalo 50, 2 yatutta abasukka mu 105 ate nga akyatta bangi, naye tukkirize nti ajja kutta basse naye oluvannyuma lwa byonna alina okgenda. Tasobola kututta ffenna n'atumalayo. Kale nno njagala okuweereza obubaka abaganda baffe abasirikale abapoliisi
abasirikale aba UPDF, we are not fighting you, we are fighting for you. Hatupigane na nyinyi, tunawapigania, tunawapigania nyinyi. Ndio chimunyongeza no serikali mwana. Abasirikale nabo bagala eddembe lyabwe, nabo bagala okweyagalira mu nsi yaabwe, nabo balina abaana batasoma, nabo balina abakyala bapanga bazaala, nabo balina bamaama baabwe bagala babeere bulungi, balina bataata baabwe nabo balwala, nabo obwavu baluma, nabo banyigirizibwa. Mwalabye baganda baffe abafiiridde Somalia, waliwo ne gwe nalabye nga bamuwamba e Somalia nga tasobola kuvaayo kubanga ali eyo akolera Museveni business. Tetulina lutalo n'abantu abo, ne Museveni ali mu business. Muze mulaba abasirikale genda kuba ne bombo, olabe ba veterani abakosebwa mu lutalo bali awo beewalula, abalala tebasobola nakwetwala mu kabuyonjo naye sente zaabwe zijja mwana waani bebazigabana. Mu abasirikale abali wano abatali mu uniform, mumanyi kyekitegeeza okufuna deployment, mumanyi kyekitegeeza okufuna promotion, naye bali abalabisa amannyo buli wajja bamuwerawo nyota. Mwe mumanyi bwe kitwala okufuna omulimu, naye bali bazaala omwana ng'olwedde alina omulimu. Mbibagamba mmwe njagala bibako embongo, muli etugamu ekangaza omusango ngwejjeeko. Nga sinamaliriza, muze mulaba obadi bwe bakola, muze mulaba obadi bwe bakola mu Katibomu. Kakati lino zazze, kakati bwe mbadde nzija wano poliisi etusindikidde ekiwandiiko oluvannyuma lw'okufuna information mu embassy ezimu z'Ebulaaya. Di gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantemule nga tuli e Kabaale. Mumanyi bulungi baganda bange, Museveni ne mutabani we tebampulaningira. Bagezaako okuntemula nga tuli mu Arua, esasi lyakwata driver wange Yasini Kauma era twamuziika Demawokota. Bagezaako okuntemula, esasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budondo. Kakati bayisize ekirangiriro, bayituwandikidde ekipapula batwategedde tibateralisi bajagezaako okutta Kyagulanyi. Kale enkuŋŋaana zino muzireke. Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1. Manyi bulungi nnyo gwe ne mutabani wo kyemupulaningira. Baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze. Tageti yaabwe yemmenze Jesi nyimiridde mu kkubo lyabwe, kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera. N'olw'ensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange, naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze. Oli ku Map Media TV. Saawa zino nze ng'omuntu ate bino byogera ku lwange, manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala. Nyina abaana bato njagala balabako nga bafumbirwa nga bawasa, njagala balabako nga batikkirwa, naye kati ebyo tebinkwatako ssaawa zino. Njagala bategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kyekigenda okununula abantu bange kibeerenga Katonda bw'ayagala, naye njagala bategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya. Baganda bange abali wano, njagala bagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu. Njagala bategeeza bino ebigambo nga mbatunudde mu maaso nti abo abatemu abo ababbi bwe bagezangako ne bantemula ekyo kukola mukimanyi. Bonna mubamanyi, mumanyire gye babeera. Bana abasinga babeera wano mu Uganda, bamanya babeera wano mu Buganda. Kale muntemule batemu mmwe. Tetugenda batya, tetugenda basinyikirira, tugenda kwogera bwe kye tulina okwogera, ate tujja kukola buli kye tulina okukola, kubanga tosobola kufufukaza bantu lubeerera. Ebyokulabirako muze mubiraba. Gaddafi yalowooza agenda bafuga lubeerera, Mobutu yalowooza agenda bafuga lubeerera. Bongo bamuggyeko wiiki ewedde ye ne famire ye balowooza nti bagenda fuga abantu b'e Gaboni lubeerera. Museveni ne banno akaseera kammwe kalabika nga katuuse.
Oli ku Map Media TV ne Map Kabwejje. Njagala okutegeeza Museveni ne bayekera banno, and let me say this in English so that everybody understands me. We are not scared of you. I know you're after my life and the lives of many other Ugandans. You can come for me, but my people will come for every last one of you. Tujja bayiga. Never Fight violence. We are peaceful people. We believe in dialogue. And you, Museveni, we are ready to talk to you if we are discussing your exit. Nchidamu, tulileta katokana na wenga tuogera kumfuruma yo. Lecho bobe chikanye tujja kwetwalira nga nena bugisi mufungize. Oyo ye Kyagulanyi. I want to send a message to the international community, to all the donors in the United States of America, in the European Union, and all the international community. You have for so many years supported dictators. Museveni, a dictator of 37 years, killing his own people, abusing the law, and violating human rights. It is high time that you stand by the values that you profess. It is high time that you respect the voices of the African people. You have seen the people of Uganda. We are not asking for your assistance. We are asking you to stop sponsoring the dictator. I want to send a message to the people of Africa, the people of Zimbabwe, and all oppressed people in Africa. We stand in solidarity with you. The people of Niger, the people of Gabon. Please remember that people power is stronger than people in power. It is high time that Africans are governed by people, not by guns. They must be governed by the will of the people, not by the men with guns. Ekisemberayo ddala njagala okuwa obubaka mwe baganda bange, mwe abali e Luweero. Nabagambye obubaka bw'empa si bwammwe abali wano wokka, wabula Obuganda bwonna. Kibakakatako baganda bange. Tukola kye tusobola. Tutambula okwetoola ensi yonna nga tugezaako okusiba obutaapu Museveni obumuleetera obuyambi, era tugenze tubumusiba. Era twongera okusiba. Museveni waali kati atose, omanye okutota. Museveni avunze. Museveni tumutuusiza ku kisenge. Okuba nti tannaba tutta kati, si kuba nti naayagala nnyo obutatutta, naye kubanga amanye ekiyinza okuddako. Mbasaba mukozese omukisa guno baganda bange. Mukozese omukisa guno. Bwe wabaawo kyonna ekiriwo, mujja kulaba, mujja kufuna obubaka. Temutulinanga banona nga bwe mutambudde nga mutuwerekera, bwe mutambulanga. Abantu abali wano mweka musobola okwetoloola ako ka State House kaba kaweddemu. Abantu abali wano mweka musobola okwetoloola kaba kaweddemu. Baganda bange, newankubadde mwannonda, newankubadde mukyalonda, njagala bategeeza akalulu kokka tekamala. Mulina okubeera ready okukola ekisingakaawo. Sibagambye kola fujjo, sibagambye kola violence, naye muzze mulaba nti badikiteeta bano bonna bwe mubeetoloola abatakyalina kyakkola, abalina kuwanika buwanisi. Mbasaba mwekolemu omulimu, mwekennyini mwekolemu obukulembeze. Mbagambye temulindirira ba MP bammwe, temulindirira bameeya bammwe, temulindirira bakansala bammwe. Mmwe ye mwesuubirya Uganda. So bwe mulabanga waliwo ekiriwo, obukerezanga bwankokola, okwatanga ekicupa kye eky'amazzi, okwatanga ekiwogo kyo, okwatanga akagaatiko. Mwenna bwe tubeera bangi bwe tuti, tuli ku kamera za nsi yonna etutunuulidde tulaba. Talina ky'asobola kukola, ajja kuttayo 2, 3, 5, 10 kaba kaweddemu. The world is watching us. All the people of Uganda, the world is watching us. We can remove this dictator. He is scared. He knows he's cornered. Amanyi tumwetolodde, amanyi awedde. Temumulinda kujja kutta nze. Nedda musobola okikola. So esaawa bw'eneeba etuuse,
Esawa bw'eneba etuuse temunniriranga kubafuuyira firimbi ngifuyidde wano e Luweero kubanga ne bakitaffe tebagifuuyira. Mwebale nnyo okumpuliriza abasebe ne banyabo Mukama abeere nammwe.